program takanyaffe kutusibwako banaffe ba Buganda Land Board. Buganda Land Board kitongole kya Bwakabaka ekifunanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka naye ng'ate oyinza okiyita one stop center ku nsonga z'ettaka kubanga naawe alina ettaka nga lya mayiro basobola okuyambako ku nsonga ez'enjawulo. Bayina bannamateeka n'ate era mu ngeri y'emu bayina n'ebitongole eby'enjawulo nga abapunta ababalirizi abasobola okuyamba ku nsonga yonna ey'ettaka ne bw'oba nga weetaaga kufuna biwandiiko byo nga biri mu lands naye ng'oyagala okufuna enkola ennungamu okusobola okubitambuza obulungi. Awo ne bannaffe abalina enkaayana mwasikira ttaka naye munnange libafuukidde ekizibu mulina abatawaanyaamu ku bo nga mwagala okufuna obuyambi okuva eri ekitongole kya Buganda Land Board okubawa amagezi n'okubalambika engeri gye muyinza okubalamu ensonga zino bwe muti obutereevu musobola okujja mu Buganda Land Board. Basangibwa wano ku Masengere naye nga balina n'ebitundu bya bingi eyo gy'oyinza okubasinkana n'osobola butereevu okubanga okolagana nabo bulungi nnyo nnyidda. Olunaku olwaleero lunaku lwa Eid era abannaffe abayisiraamu mwenna ababadde emizikiti ababadde mu kisiibo nyongera okubakulisaayo naye ate mu ngeri y'emu tubadde tukolagana nammwe bulungi nnyo mu kaseera kano nga muli mu kisiibo enkolagana eyo yeeyongere obulungi bwe mumwolesezza bwongere okulabikira mu neeyisa yammwe. Waliwo neyaŋŋambye nti ye bwe yeeyisa obulungi mu kisiibo weesiŋŋanaawo abaako omu babiri ate basembezza nabo boolyawo ne batola shahadu kati nno olina kubeera nga weeyisa bulungi kubanga bweweeyisa obubi oluvannyuma ayinza okugamba nti bwe kiba nga ate abadde asiiba kati akola bino oba olyawo ne kitwala abantu wala nnyo n'enzikirizayo naye bwe bayagala obasembeza okumpi ate okole enteekateeka bwetyo. Nze Morris Mukibe Mugave era ninjagala okujjukiza nti olunaku olwaleero bwe tuva wano butereevu ffe tugenda mu Club Ambience gye tugenda okubeera n'abaweereza bonna ngera tujaguza emyaka 7 nga BBS terefayina eyaffe. Olunaku olwaleero Eid twagiridde emisana ne muganda wange Gambobbi era olunaku olwaleero yazze yagambye nti nga bwe tubaze okulya Eid kati ate tugende tuweereza abasajja tusobole okuba nga tutegeeza abantu be ensonga ez'enjawulo naddala ensonga z'ettaka. Bwe tuba tukola mirimu gino egy'ettaka oba ne puroguramu zino ffe tulina atutuma Ssaabasajja agamba nti abantu bange mugende mubasomese bayige ensonga bazimanye kubanga abadde alaba nnyo abantu abagobwa ku ttaka naye ng'oba oluusi waliwo gaapu ey'obutamanya bulungi. Mbadde nkebera mu bitabo muno mukulu Gambobbi w'otuukidde nindeba nga sebo Buganda Land Board egenda kuweza emyaka 3. So ekintu ekyo olugendo lw'emyaka 30 bw'olwetegereza n'olutunuulira wabawo ebintu bingi omuntu byayinza okwagala okutunuulira oba olyawo n'okwefumiitirizaako era ndowooza ngenda kutandika kati okukola programs nyingi paka ku lunaku lwennyini lw'omunaaweza emyaka 3 programu ezo nga zitambulira ku ebikoleddwa achievements ez'enjawulo ate oba olyawo n'okusomozebwa okw'enjawulo ate n'ebipya bye mujja muleeta nga muwa abantu ba Ssaabasajja. Soka obuuze ku ba Ssaabasajja ate era mu ngeri y'emu ogende maaso n'okubatoolera ku salaamu weewaawo. Abalabi ba BBS Terefayina tubeebaza okulaba TV yaffe eno TV ya Ssaabasajja Kabaka era ne mbagamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne mbayuzayuza nange okuyita mu kisiibo ne mbakulisa ate okutuuka ku Eid abantu basika tebagala kukulisa naye buli kyotuukako mu bulamu weeyozayoza ne weekulisa okutuukawo. Kuba bannaffe ndowooza abali wano mu Sudan tebatuuse bulungi ku Eid yaabwe. Emunde badde seka ne leero ekyaseka Eid neffe baffe abali wano tubayozayoza ne tubeebaza ate bye mukoze byonna ebiweesa eddiini y'Obuyisiraamu ekitiibwa. Ina muganda wange Faruku Suna kansala w'Ekibuli emakindi awo yakuyise oba yetagidde nti Faizo Kalanzi oyo mukiyembe emakindi n'abalala bangi group tubeebaza okusiibulula abantu ate n'okugenda mu maaso nga muweesa eddiini yaffe ekitiibwa eyo kuba ddiini ya mirembe. Erinnya Kizito Moses Gambobbi nga muganda wange wabategeeza mu Kiibi tuyozayoza abasiraamu mu Bwakabaka tulina abasiraamu mu mitendera egy'enjawulo neffe wano mu Buganda Land Board tulina Omukungu Bashiri tulina Hajat Rehema Nanvuma tulina Ajati message owedda nkebera ku simu ndabe oba Ajati anaaba alina kyataddeko naye sina mukulu Kizito Bashiru bane kyengenda okukola ku balaza nja kugenda mbajjukize mbagambe Idi yo yayiseewo nga temugize nabe wa mulimu akajja ne nga tekazze weewaawo Bwakabaka wange bakulemberwa
omukungu wekitiibwa myuka wakatikiro asooka omukubiriza w'olukiiko naye mumyuka oyo abantu bangi nno sebo tujja bamalayo minisita wange akwata ku by'ettaka hajati nali naye wano nga tugenda okwolekera ekisiibyo tujja bamalayo olwaleero naye nga Buganda Land Board weeri eweereza abantu kyoyogedde myaka 3 kinkuteko nnyo ekyo emyaka 3 si mitono bw'otunuulira kampuni ezitandise mu myaka 3 nezigwa nga bwezigwa bwezituuka ezimu ezimu nezisasukira ddala nolwekyo Ssaabasajja yasiima asseewo ekitongole kino kiyamba abantu be okulaba nti batuula ne banyweza obusenze bwabwe nolwekyo twebaza abantu betutambudde nabo era betukyatambula nabo kubanga munnange ettaka liddugaza ate nga batugamba nti ettaka bw'obanga otya okukyafuwala togenda kugagawala ettaka yennyaffe naye ettaka lwaki liddugaza lirimu ensimbi singa olikwata bubi kati bano golakwa tosuubulanga ku golodi oba osuubula golodi oteekwa okuba n'obukuumi bungi nnyo 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 gwenga gwamusuubula okola nti bamukubbako kati n'ettaka bwe lityo bwe lyalibadde nti omuntu alirina alina oddinyweza ate abagolodi mu bbako be bangi kati Buganda Land Board erina okukuuma ono alina watu boddugalira ng'oluusi alirina talirinda mu butuufu ate ayagala ojja omutereeze ate ono alina ayagala omunyweze oluusi nga talikola ki omunanyiiga nayogera ebikikinike olabye abo olugendo lw'emyaka 3 si lwangu nga muli ku ttaka lye tugambye eriddugaza terubadde lwangu olw'ensonga ez'enjawulo ze muyiseemu okugeza Buganda Land Board erina abaweereza bangi beewumuzza abamu Katonda yabawumuzza abalala Buganda Land Board egamba nti owaffe ng'oyiseewo so ne balinnya kati Gambobbi ogenze nnyo komaawo kati obwagenda ebigambo byayogera biba bikinike so nga ate nsobi ye ate n'abantu baffe ne batukaluubiriza nti mayi mukiibi oli agula TV kwalabira telefayina eno bwagula TV yakakadde akera ekya n'agula ekkufulu n'agikoleka keegi zifuwa n'oluwa nti bw'okwatako bw'oti ng'ekuba enduulu ng'omanya oba neekuwa ne alamu ku simu bagenda gibba naye nga TV eyo weetudde eri mu nnyumba ennyumba etudde eri ku ttaka lya Kabaka naye ng'oli bw'omubuuza tulina wedde akawandiiko n'akamu omuntu akwata ensimbi n'agula TV n'azimba ennyumba kale n'agula TV eyo n'agifunira risiiti risiiti n'agitereka mu kaveera risiiti ya TV yange wayinza okujja ebizibu eyo ne babuuza wagijjawa nga risiiti njirina n'amaliriza wagitadde mu ddiiro n'agikumiramu emisomaali kukikomera n'akinyweza n'amala okunyweza ekikomera n'anyweza oluggi n'agula kufulu n'amala n'ayokya alamu n'assaako ne kamera naye ng'ettaka lyonnaku ebitudde tasasula busuulu talina kiwandiiko kyawo tamanyi naye ebibuuzo byange biri sijja kuba bibuuza bajja kuneetamu oli wajjawo otya nanyini ttaka akumanyi owa busuulu ebibuuzo ebisatu ebyo abantu babinkyayiddeko abamu ate naye nga bituufu anti abamu bansiimye kubanga bwe mbiddamu katono nnyo atulaba mukulu Gambobbi atuyisamuko mu mbeera ez'enjawulo era n'okusomoozebwa kuba tujja tulaba atugambye nti ebibuuzo bino bisatu ekisooka ogambye wooli awo wajjawo otya ekyo kimu ekyokubiri nanyini ttaka akumanyi kale tosunyonyodde bulungi wajjawo otya biseewo bisatu nanyini ttaka y'omumanyi yakumanyi ekyokusatu owa busuulu bw'aba akumanya akumanya atya ekisooka ti wooli wajjawo atugende wali wooli wajjawo Buganda Land Board okusomozebwa gwe yasooka okufuna nti abantu baffe bali bakuumira ebibanja byabwe ku buntubulamu nti nze mukiibi ndi mukozi wa BBS waliwo atamanyi kati bakula ku TV toli muweereza wawa bwekiri nekyo ekikwetaagisa olina okuba ne density nti omuntu bwakusinkana naga nti kale otugambye gyokola naye kaadi yo eriwa tukula ku TV yo ntuufu ya mwaka guno oba yaggwako eri expired kyonna kyatuukawo kyali poliisi lunaku lumu ekwata abantu nga mulimu reporter owa BBS correspondent somewhere ng'akuba essimu gagamba nti bannange
nze ndi mukozi wa BBS okakasa oli mukozi wa BBS omusirikale asirika nga musirikale anyiga mukibi nze afande gundi tigesebwe mukama wange ndi wano n'abavubuka bagamba bakola ku BBS nemugamba mukama wange bagamba bakola ku BBS obalabye otya basabe ID nga ayina ID ali ogu ID ngeri expired nomugamba mukulu toli mukozi wa BBS kakati nze abatalina ID naye sobola kweyongera nabo mu maaso ne mugamba oyo alina ID gwoba mpanjogereko naye lwaki ID yagwako kati ne mugamba lwaki towayogera kadi yo eweddeko naga nti ndi mu lugendo nzija tebaze na banga denenge eweddeko wakiriko oyo okutegera kati oyina nga ngamba fane nti kono yayina ID eweddeko era abadde mu nteekateeka ejja okuba nti ID aginona yeetereza kakati bwe kituuka ku ttaka nga toyina kyadde bw'oba wagula olina okuba n'endagaano gyewagulirako nga wagula ku bantu abatuufu kale endagaano bw'oba wasika wati kukuba ekiwandiiko ekiraga nti wasikirawo kituufu bw'oba baakuwa wateeka okubaawo ekiwandiiko ekiraga nti baakola ki tibaakuwa naye mu kibi tusanze okusomozebwa mu myaka gye 3 omuntu ajja nagamba nti awo waffe olw'amalaalo awo waffe amalaalo gano goyogerako waliwo n'abaŋŋambye nti waliwo abantu abaali bayiga n'okuteekawo amalaalo ag'ekimpatiira nga bwe mugasima musangayo emigogo bagenda ne keesi 12 awo ettiribogo ku ttaka lya Kabaka okulaga nti waabwe olw'amalaalo mangi nnyo kati ate abantu baffe bambi olwokuba tutya ebibanja twetukumira mu buntu bulamu kati bambi bukibira batamukwatirwa kisa abulala ebibanja babikumira ku myaka n'omusajja omukulu ne batamukwatibwa kisa muzeeyi nga nawo kati ennaku ezo nyina gwe nabuuza mukibi fena Kampala katonda yenyamba nasubira ku St. Martin's Bulagaawo nasubira ne kodi Kampala wano walingawo twayitangaawo ku paaki wemuyita paaka yandi atyamu yazimbawo walingawo abasajja bakyando abakyusanga ebintu nabuuza ova Makindye noyitamu ati ova kodi n'osala n'ojja paka ekibuga okimanyi kati kyando bakyusanga ebintu bogeza enfudu bakola biki ne babuuza baali bavubuka ebiseera ebyo kati olowooza tebakaddiwa buli obuyayo baali bakola ebiseera ebyo omuntu eyali omuvubuka ku myaka 25 ng'akyangani akalengedde kati bw'omusanga ng'ali mu myaka 6 akola ki bajja nakabisaako eriiso limutira ekibanja kyange tasobola kikola tusaasira muzeeyi musaasira muzeeyi obuntu bwamu bwoyogeddeko nti bwagenda bukyuka abantu batagenda ne ku level ey'okuteekawo ebintu by'ekimpatiira togedde ku malaalo togedde mu kwerimbika mu kubeera bannannyini nga ate ennyumba enkadde batya bamanyi okuzimba ennyumba enkadde bajja bazifumbiramu amabaati ne gajjako omunyale ne bakumayo omuliro wansi ajja nakumyamu omuliro wansi waggulu kati kumanyi eki olaba oli akwata endagaano n'agissa mu munyale n'agissa nekaddiwa nefuka ya jansanvu naye ogenda okulaba ennamba eriko y'essimu eriko 0782 nogamba naye ebiseera ebyo muje ensanvu waliwo mobayiro naye tebazirina kati mayumba gaabwe n'olwekyo obuntu bulamu bulina ensonyi kasi obukumpanya bujja obuntu bulamu budduka obuntu bulamu bwe budduka ekikutasa biwandiiko bwino kivula Ssaabasajja yasiima ekiwangula obukumpanya ababwino si myaka nti nze ndi mukadde nnyo si kukaaba nnyo si kweziribanga ababwino kyovula Ssaabasajja yasiima nasaba kitongole kino nakisaamu abakugu nti kati bw'ogamba ffe nze Gambobbi nasoma mawulire nga ggwe kituufu bino bina tubimanyi naye tetuli bakugu kati bw'otuuka ku by'ekipunta ng'oleeta omupunta ngabaga nti obupunta jangu ogenda ku by'amateeka buga jangu nsonga gozogera bw'otuuka ku by'eteekerateekera physical planner jangu nti ajja tijangu lwaba ensonga zino physical planning ntuufu bw'otuuka ku bisomesa nga nange Gambobbi nvaayo gwe wogira bwenzigira ne ngamba nti n'olwekyo emyaka gina 3 Ssaabasajja ekiragiro kye yatuwa ekituwera kyankwanzikwa nzijukira bulungi nanga musomesa abantu bange basalewo nga bamanyi ekitusaze ekituleeta entakera wano
kulaba nti tugenda mu maaso n'abantu abamanyi nti omuntu obuntu bulamu tebukyaliwo, waliwo bwino yakola nyina munywanyi wange yafuga bannaabwe ekisajja kiramba ninga nomugayimba oluyimba lwegagayimba meigoda poti lindako nga wa LC1 kansala senior 6 yagimalako naye nga lwolungereza talwogera bulungi naye nga lwalufuuwe talukubiramu n'akakule naye n'akulembera oli olungereza nga lumanyi bulungi asiba bulungi ettaayi tasobola kubeera mukulembeze naye nga talina mpapula kitegeeza oba toliiyo oli yemala senior 6 oluzungu talumanyi bulungi naye ateekawo n'agamba nti empapula ze senior 6 eriwa ti yiino awayita obuyisi kati ate olufuuwese olugimusaba ate unanya nti omanyi ng'aleeta omulengo equivalent ate nayitako eno nensoma bino nonyonyola nnyo lwekyo tukubiriza abantu ba Kabaka nti nga tugenda mu maaso n'obuweereza buno mutuyambe tufune ebiwandiiko ku bibanja byaffe asobola funa ekyapa asobola genda opunte manyi okupunta kwe kupima ettaka mu mateeka n'oddiramba odipima n'okuliramba kwanga ofuna print kitegeeza nti olina akakonge akalaga ekyebankiyo nga bwe kiyita nga kakubiddwa ku ttaka eryo nti oli ne bwajja okupunta bagamba nti awo wapuntibwa dda n'olwekyo tosobola kufuna byapa bibiri ku kibanja kyekimu okuggyako ng'ekimu kifu naye osobola okufuna endagaano eziwera 3 ku kibanja kyekimu amanyi kati abeero si baali babonona ni 10% akeera bukezi nkya naga nti 10% nafuna mukiibi aguziza Gambobbi n'ateekako mukono n'enkya n'omulala najja naye ekyapa ekituufu kati nga bwe tugamba nti BBS eri ku mwaliro ogusooka ku masengere naye olowooza BBS yokka eri ku masengere kuliko Buganda Land Board kuliko BBS kuliko CBS n'ebitongole ebirala ebyenjawulo naye bw'ogamba nti ku mwaliro ogusooka kitegeeza omwaliro gwokubiri kuliko Buganda Land Board naye fena tuli ku kizimbe kyekimu kyetuba tugamba abantu nti bw'opunta oba omaze okweramba wa wookoze eki wooli ku bulooka eyo ne kuliko plot number eyo kanona awandiisiza ekibanja kye nga nanyitaka amanyi ngenda kuti nanyitaka okumanya nanyitaka kuwa ekiwandiiko ekiraga nti mu nsonda ku masengere okwo BBS kwetudde waggulu waliyo Buganda Land Board wansi waliyo ekkuba eriyitawo bwe riti eno waliyo Bulange nomanya nti awo BBS weekoze eki weetudde nokyo nanyinitako okumanya kitegeeza nti gwe ayina kyowootudde nanyinitaka kuwadde ekiwandiiko ekiriko ensalo wootudde netugenda ku kibuuzo ekyokusatu owa busuulu nanyinitaka akukkiriza okubeera awo oba gwe wagulako n'akuwa n'endagaano olinawo obuvunaanyizibwa etteeka bwe likulagira si kukusaba naye okukulagira yani ligamba n'okugamba nti singa totuukiriza ogobwa ku kibanja kati bakubuuza otuukiriza ebyo by'olina okutuukiriza si kye ekibuuzo kyo nti osasula busuulu mwana wattu nsanga oluusi abaami ba Kabaka bane muyambe muwe busuulu kirungi bambi okubeera omuntu mulamu naye abantu mubalaga obuzibu bwagenda oggwamu ti singa tuwa busuulu nanyini ttaka waddembe ogenda omulamuzi w'eddala erisooka n'agamba nti mwami Mukiibi atudde ku masengere awo tampa busuulu ekyokubiri kinjala tutunulire bwe tugenda twogera ku nsonga z'ettaka mu puroguramu eno ttaka enyaffe tetwogera ku kitongole kya Buganda Land Board naddala ku nsonga ya busuulu bw'obanga ettaka lyoliko si liryo daba omuntu yenna alina endagaano koba wa kibanja ekyawulowo ekibanja ettaka eryo kooli liriko nannyini lyo alina ekyapa ng'obuvunaanyizibwa bwo kumuwa busuulu ate okanyonyodde bulungi nnyo ngatteko kimu nti abagamba abantu nti ogoba abantu ku ttaka kyavaawo babawubisa abantu bakyabagoba etteeka lyalungamya butya bwe bagobwa singa olemererwa okuwa busuulu nanyini ttaka waddembe okkeera enkya n'agenda omulamuzi w'eddala erisooka n'agamba nti mwami Mukiibi aleete ensonga esimba emuganye okumpa busuulu nga teriiwo naye oli omusanga agamba nti omanyi tuli baavu ekituufu tuli baavu naye obuvunaanyizibwa bwo oli mwavu kigaana okwerera omwana oyinza okwewaanawaana ati nze gumulaba wano siwereye mwana wange obwavu bwajja
obusuulu bwe twogerako obumu ku bukyasinze okubeera obw'amaanyi obw'essente nnyingi bwa mitwalo 5 bwa mitwalo 5 omwaka nga batolo oli mu site kati gwali mu site oli Kampala oli Jinja oli Masaka emitwalo 5 katono nnyo tubale mu bubazi katono nnyo wano emitwalo 5 omwaka gulimu ennaku 365 kale obanga asasudde nusu 150 bulidde tugambe buli lunaku ekimwaga zikyagula ki 150 nze lwakulya paani simanyi paani wakati wa meka kakati omuntu bw'aba tasobola tukijjawo kati ku nusu 150 rafule tugambe kitwale nga kya buntu nga kya buntu bibiri olunaku kale menya akabokisi ogaye nti nze ebyobugagga wano wempangaalira omwaka kwaba abagagga aba ne kamera nga bwayogedde balina embwa baziriisa balina ebikomera sebo embwa nga erya kiro ze omuntu wa bulijjo era kiro y'ennyama ze omuntu wa bulijjo nange kakati ka bibiri byange ebyo naye ekibanja kwennimira kwennundira okuli amaka gange ate ndaba nga kya tabbu nnyo okukwata emitwalo 5 njiweeyo ntuule ntende ebiseera kwogera n'okuwangaali okuwummulira kwabaga bamuzizza ku bijja byabajjajjaabe ku bantu abagobeddwa ku ttaka obadde okyogera nkubya akatambi n'enzira emabega okwetegereza batono bwe baba gye bali ababadde basasula busuulu sigenda kwerabira nyina abantu berasingana sijja boogera gye bava bwe nasanga abanyizi bwe nkuba enkiiko za kabaka nesanga abantu nga bangi manya nti waliwo obuzibu bamenye abantu ba kabaka balungi nga batudde etende bazibu bamanye tugamba Buganda Land Board mujje mwerula empenda olwola okwerula oluwenda ti ate kabaka agoba nga batuula naye Paul nasanga nembuuza omwami wa kabaka bana abantu nga bangi nanga ati balina obuzibu buzibu ki toliwo batwalaganya era nabuuza bibuuzo ebyebisatu bwe muli mwajjawo mutya titwagula bagenda okundeeta endagano nga ziba ziriko mikono gya ssente chairman LC1 ne mbabuuza chairman nanyini ttaka eryo ntya ne mbabuuza nanyini ttaka abamanyi ate ffe tumumanyi ate nange ne bambuuza ssebo gobabulire benatuka ku kyokusatu nti muwa busuulu kati ffe tumuwaani nange era ne bambuuza ekibuuzo nimbagamba mwetereze ebyo ebibuuzo bisatu oba tolina ansa yaabyo biyinza okukwetera obuzibu lwopulwako ansa ebiku ebyo nga wajja tomanyi bwewajjawo nga nanyini ttaka takumanyi nga towa busuulu kyekiba kiddako nakutaasa katonyi nga tumaliriza ndabyeko ku bantu Buganda Land Board beyambye okugezaako okulwanirira ne mu mbuga z'amateeka naye ebiseera ebisinga obungi abo beyawandiisa abo abasasula busuulu be batera okuganyulwa ne mu nteekateeka eya Buganda Land Board okutaasa abantu ababa bagenda okugobwa nakyaba eggolomolo kimanyi olediini y'abakatoliki ekola bulungi nnyo wano musoma ne muwaayo ebirabo tebabigoba tebalina kibakola ki naye bwe bituuka ku ssaawa eri bagamba nti oyo yekka kisirese yabajja akole ki ate nga mukatoliki kati wano n'olwekyo oyo nga tusiibula abantu ba kabaka batugondeza emirimu nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe naffe tugenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa ssaabasajja bwe yatutuma okuweereza obuweereza obulungi twebaza bannaffe bwe tulina abantu abakozi baffe abatwegasseeko abapya abajja ssaabasajja yasiimye abaana abato bamwegatteko bongere okuweereza mwebale kutulaba mwebale kugoberera Buganda Land Board byekola ssaabasajja kabaka awangaala tweyanze nnyo tweyanze